Ku ssaawa 11 ez'enkya ya leero abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva e Bule ne Bweya batandise okweyiwa mu Lubiri e Mengo okulaba nga beetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 71 ng'ebyokwerinda ku miryango gy'Olubiri gyonna bibadde binywezeddwa nnyo ng'abakuumaddembe babadde balambika abantu ba Kabaka engeri gye bayinza okuba nga bayingiramu. Oluguudo lwa Kabaka Njagala lubadde lukwatiridde ng'abagoba ba boodabooda babadde baliko ebifuwe bakomya abantu ba Kabaka olubano ne beeyongerayo munda mu Lubiri nga n'ababadde batunda obukoofiira wamu n'abavuvuzera nabo badde bakola butaweero okutunda emmaali yaabwe esobole okuggwaawo. Wabula zibadde ziwera ssaawa emu n'eddakiika ezigwamu empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'asiima n'alabikako eri Obuganda mu Lubiri e Mengo ekikyamudde abantu be. Ababadde bamulindiridde wabweru wa wankaaki w'Olubiri nga Kabaka oluvannyuma lw'okuyingira abadde ng'ataanudde abantu be okuyingira mangu Olubiri bagenda okumwaniriza mu ssanyu ery'ensusso. Abantu abalala ababadde basigadde wabweru w'Olubiri basigadde beekubya bifaananyi mu nkola eya serefi ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga kw'otadde n'ab'engoma eŋŋanda ababadde babinuka amasejjere. Oluvannyuma lwa Kabaka okusimbula abantu be omubadde aba kilomita 21.15 bafulumye ebweru w'Olubiri nga badduka emisinde ng'oluguudo lwa Kabaka Njagala lukwatiridde langi emmyufu ekintu ekiwuniikiriza abayise. Abantu ba Kabaka abamu balabye tebaasobole kudduka misinde gino basazeewo kwesanyusa ky'oyinza okuyita vibe ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga bwe bazinira mu bibinja ku nnyimba ez'enjawulo ezibadde zikubwa ku bimotoka ebibadde bisimbiddwa ku luguudo lwa Kabaka Njagala. Waliwo n'abantu ba Kabaka ababadde beekubye ebifaananyi ku bibumbe by'ebika byabwe nga n'abalala we badduka nga bwe basoosowaza ennyimba ezibadde ziwaana Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.